Amawulire ag'ennaku. Omwana eyakyalira jjajjaawe atemuddwa. Omulambo poliisi n'abatuuze bagusanze mu kibira. Tuule tuteese tulabe kigenda mu maaso naye ng'omuzadde tosobola kusanga mwana wo nga bamukoze bati n'osirika. Oluvannyuma lwa Rosemary Purity Ngambeki okubula olunaku olwokubiri, jjajjaawe Regina Zalwango yalipootinga ku poliisi y'ekira era omuyiggo ne gutandikirawo. Embwa za poliisi ezikonga olusu okuva ku poliisi ekira zaatuusiddwa mu kitundu kino okunoonya omwana naye nga buteerere. Olwaleero oluvannyuma lw'ekyalo okusamba ensiko nga bali wamu ne poliisi basobodde okuzuula omulambo gw'omwana ono nga yattiddwa mu bukambwe. Abatuuze bavumiridde ettemu lino wabula ne basaba bekikwatako okuggyawo ekibira kino kubanga kitutte ebbanga nga bakyemulugunyako. Ng'abazadde abalina abaana twagala ekyalo kyonna tufune olunaku tutuule tusaawe ekibira ekyo kyonna, ow'ejjambiya ow'akaki ow'enkumbi mujje mwenna tusaawe ekibira ekyo kiveewo. Kubira omulanga gavumenti oba tuwa tulakita basaawe ekibira kino bamulanga omwana waffe afudde ne bamutema nebamutira bwerere balisanga omulambo okuli wannanyini kigira kino bwe bayita musoke ajja tuteese kugyawo ekibira. Basaze masale mulago naye ng'omusanyi bagulembera. Ensiko eyo tugivumiridde ebbanga ddene. Mulimu abanywi b'enjaga, ababbi, tusangamu obusawo bw'abakyala, enviiri z'abakyala, ebintu bingi bye babba. N'ensiko etufuukidde ensiko. Glorious Lukundo n'abakyala bwa Walufumbe Zone ategeezezza ng'omwana ono bwe yali yajja okukyala ewa jjajjaawe era ne bamumwanjulira kyokka asabye abazadde okufaayo ennyo eri abaana baabwe. Omwana oyo obuzibu obukibaddeko twasangamu lumu ababbi ne twegayira ekisiko ekyo kiveeko. Naye teri kyagenda mu maaso kuba nannyini kisiko yagaana kisaawawo. Kati mu byonna kubiriza abazadde banaye mu mbeera eno embi eya COVID, abazadde ffenna tukuume abaana. Mu kukuuma abaana abamu badda ku masomero tetumanyi oba bakomyewo oba tebakomyewo. Omwana olaba zigenda kwerasawe mu mwana tomulaba banaye tufeeyo. Salt TV ekizudde nti omwana ono bakadde be babeera wa Dunia mu Ndeeba era tutuuseeyo ng'ab'eŋŋanda baatuuka dda mu maka ga taata w'omwana ono okukungubaga. Amuto kwe guli naye oli yamusaze ndowooza ne bwajja awalembekera omusaayi ekyo ekyabadde ekigendererwa n'amala n'amuteeka eddagala oba ddagala oba kiwi naye nga bintu yabitadde mu kamwa. Abaana obutasoma kyekyamwaliriza abaana bakola ki batwala ebyo babadde isi tujagamba nti badde empalana kubanga singa bamutidde abantu bandegambye nti empalana munange omwana bamutidde ku bugugu. Bo ab'eŋŋanda z'omwana ono mu nnyika ey'amaanyi basabye gavumenti eggule amasomero abaana basobole okuddayo basome kuba singa omwana ono yabadde ku ssomero teyanditemuddwa. Amasomero galemeddwa okuggulwawo oba bwe babeera ku ssomero bayinza okubaako n'obukuumi. Kati omwana yeetoloddeko bw'ati mwana ogabulumulibwa mwana we waddole nga bumanyi eby'abaana omwana naawe. Ngambye nti omwana yabuze nembeerawo nga mbakubira essimu mbabuuza omwana ali atya nti tuli mu kunoonya. Kakati oluvannyuma olwaleero ku makya ne baŋŋamba nti omwana bamusanze mu kasike ekyebando nga bamusazeeko omutwe. Omumyuka w'omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Oweyesigire akakasizza ettemu lino kyokka n'asaba abazadde okubeera abeegendereza n'abaana baabwe. Beegendereza nga kw'otadde n'okusomesa ennyo abaana bano ku butya bwe bayinza okwekuuma eri abantu bano bwe batategeera. Omuntu yenna bw'oba tumutegeera n'ajja n'akukwata ku mukono kuba enduulu ate n'ekirala osobole okuba nti nno okubaako ne wodduka eri abantu b'otegeera okuba nti n'oloopa omuntu oyo. Oluvannyuma omulambo gutwaliddwa ku ddwaliro e Mulago ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.
Byasali Hakim, Salt TV, Omunyo.